Okay, tuweko ku Waiso Mufumbiro ndowooza tuve ku nsonga eno eya Waiswa. Basimanyi tetuina musango batunana tetuina musango banoonya minonye bampambye nga bampamba ku kooti eno ekyo kikulaga nti amateeka tegakola owamba otya omuntu ng'omuwamba omujja ku kooti. I was a visitor of court ne bampambira ku kooti. That speaks to the usurping the capture of power of our country. Badde nga mbagamba bulijjo nti the doctrine of separation of powers has a lot of sanctity in the governance of any country. Omuntu alina okuba nga judiciary bwakiri yeetengeredde, omuntu alina okuba ne parliament ng'ekola, omuntu alina okuba ne executive ng'ekola. Naye kati mu Uganda executive, judiciary ne legislature biri intertwined, byonna biyambako okubeerawo kwa nakyemalira. Naye tusuubiza bannayuganda nti tetwewayo kulwana era tujja kulwana paka ku lunaku olusembayo nga tetulina gwe tutiriiridde. Bantuukiridde mukomera nga baŋŋamba nve ku Kyagulanyi Robert Sentamu era nga bateesa n'omuwendo gw'essente oguyinza okumpeebwa. Naye njagala babuulira wano olwaleero nti ekyo tekisoboka kuba tetuwagira muntu, tuwagira idea, the idea of making this country free for all. Nze ndi wano fayiro bakakola nga mukaaga bwe bambuze no statement bakisazaamu, bwe bambuze bakisazaamu. They are on a fishing expedition. But even on their fishing expedition, they have not found fish. But I'm here to waste Court's time. Court is in emisango mingi nnyo gy'abantu abati. We have a lot of backlog nga Court. Ate namwe Court, I am one of the agitators of your rights. I am agitating for your independent financing, such that when you have money, nobody influences you, like all other institutions. I have unequivocally stated that when we take power, the judiciary will have independent financing like all other sectors, and that I will stand with. So, as I stand for your independent financing, stand for justice. That's my statement this morning. People power. Our power. People power. Mpa Kuraije rumu. Mpa Felix Kuraije. But how come NRM carried out its primary success? But how come NRM carried out its primary successfully, even with the pockets of violence here and there? But there was no individual political player that disappeared. But when it comes to the start of nominations of MPs and local government leaders, all of a sudden, people being arrested in all forms of manner, you've called it methodology. Whoa, Colonel, you're actually making a very small thing become so huge. You're making it political. Can I remind you that it was stated whoever participated in that illegal parade will be brought to court? Have you heard about it? I saw the statement. Exactly. And that's where these individuals have been picked. Why don't you just summon them? That is not for me to answer. I've told you. I am not going to answer what I have not done for what I have not done. Colonel. And for you insisting that's indiscipline, surely I have told you. Waiso Mufumbiro biwulidde. Bwe babadde babuuza omwogezi w'eggye ly'eggwanga Major General Felix Kuraije, bamubuuziza nti twalaba akamyufu ka NRM akaali kajjudde violence, akaali kajjudde kwegamba okusikangana, nga tewali muntu yenna yakwatibwa. Dwaki mu nteekateeka za opposition zo muli mu kukwata nga muwamba na buwambi? Era ne bongera ne babuuza Kuraije nti ne babuuza Kuraije ku nsonga ya arrest zino. Kuraije agamba nti buli muntu eyali ku parade eya NUP nga bwe kyayogerwa nti ajja kufeesinga kooti z'amateeka alina okukwatibwa. Tulaze Waiso Mufumbiro gwe tukakasa nti yali ku parade. Bagenda okukwata
parade egenda okuwawo nga Alex Waiso Mufumbiro ali mu ddwaliro ne mukyala we mulwadde wa cancer yali ku chemotherapy. Sauda Madada teyaliiwo. Newe babuuziza omwogezi w'amagye agambye nti buli yali ku parade eyo ajja kukwatibwa. Twalabye Waiso nga bamutadde ku musango gwa unlawful drilling oba okukola dduyiro owaikinnamagye gwe bamutaddeko. Seeka ebitongole by'okwerinda omwogezi ne bye boogera bikwatagana. Nakikugamba twali ku mpiso waliko. Nti aboogezi bano ab'ebitongole batubeerere bantu balungi era babire bansa naffe ababalaba n'abawuliriza n'abaana baffe beegomba emirimu gyabwe ng'ekintu bwe kijja baleme kibaleetera buleetezi ku mmeeza kwogera agende kumala kinyonyerezaako kubanga ebiseera ebisinga obungi tebabaayo ne babagamba bugambi genda oyogere kino kati sooka omala okkibuuza nti ekintu kino kye ngenda okwogera kyaliyo kituufu kimu ojja owa abantu ekintu ekituufu ekitali kya bulimba. Ekyokubiri bannamateeka baffe setumanyi obeera etteeka liri mugundi kadde simanyi mpuliddeko omusisinga akyogera olwaleero abadde ku TV naga nti etteeka lye basoma okulisoma odyetegereza noddimala olina kwambala galubindi nga nnya eryo kubanga olwaleero abasikawutu bakola dduyiro osiŋŋaana bano abasituliko bakola dduyiro ebyo babikola parade bazisimba bingi ebitongole byonna n'abaana mu masomero amasomero nakugamanyi okugira ababeera nabo basiŋŋaana nga bakutte emiti bakola batyeyo so simanyi ekyomukisa kyetwagala okubuuza bajje batutaputire minisita ki agaba ebbaluwa eyo alina ogigaba abantu bave babasomese baleme kugwa mu buzi bwa misango nga tebategedde kijja kuyamba abantu bwe banaavayo ne basomesa nti oyinza okwesiŋŋaana nga n'abantu abo abaali ku parade bambi bayinza okuba tebaamanya tebazizza ogwo musango era nze nakikugamba ku mulundi guli ti nga tebannaba kubakwata mukulukula egyo ogwo gwe mulimu gwe nekitumwa gwe mulimu gwe lutumwa bagende ku kitebe bayite abaana bagende bane ekino kimwakola temukiddangamu baleme ku ensonga ez'eby'eggwanga baleme ate ziteekamu byabufuzi nga baba ebyokwerinda. Ate ye Kraiji agambye nti kanale aleme biteekamu byabufuzi bo be babitaddemu ebyobufuzi ti abantu bano si bannamagye nabo bawulira okuwoninga tewali mutawaana Kulaije n'abalala gwekikwatako bagende ku kitebe babagende nti abange tubamanyi mwagala nnyo omuntu wammwe era yandibadde bino mubikola kubanga dduyiro bamutukubiriza mukole dduyiro bwekisi bwe kiri waliwo n'omuyimbi yajja mu luyimba zikola omubiri okola dduyiro si bwe kiri luyimba lulamba kati bagende ku kitebe bagende nti mwakoze ekintu bwekiti naye kimenya mateeka temukiddamu okukikola bwe muba mwagala okukikola mukole bwe muti ne bwe muti. Kwegamba kino kibandibadde bakola basomesa abantu mu kifo ky'obakwata nga ate bababuulirira eri timwamenye mwakola omusango nga tibona baga nti tugumanyi. Ne tulabye aba NRM abakola NUP kiyakola anti aba NRM beze nakugamba nti neggwanga lirimu abaana n'ebyana okidde kati bano bannaffe tumanye bw'okulira mu lubiri tuba mulangira bali aba NRM bali mu lubiri bali balangira bo balangira kati bano bakopi naye mu bukopi bwabwe kyensaba abakulu bano Bakulaije bajje bababuulire timwe temukikola temuli balangira bali mu baleke bakole bwe muba mwagala okukikola musabe olukusa bwe muti ne bwe muti kati simanyi Tikulaije oba obutambi ng'obwo yabulaba kyenkugambye ti abantu bano batukoze bubi Bakulaije ebitiibwa byetubawa kati bw'otunuulira ebyo abo bebakola nga bo tobakutteeko Bakulaije ne bakugagenda oyogere kino n'ojja n'oyogera oba omazeemu amaanyi n'abaana baffe abato abadde bagenda okwegomba omulimu gwo kanyingire omusirikale ngene nkole ki ngene bampa njogerera amagye kati omwana bw'alabe kati naayogera ntya nga mulimu obulimba naayogera ntya nga abalala bakola bino ate abalala tebabakkiriza. Segedde simanyi oba bano babikola kiri kye banokolayo olw'okubadde oli yajja n'alambula ndowooza kibasinga ennyo okwesibako n'alambula nga ddala pulezidenti bw'alambula ennyiriri z'amagye kibasinga ennyo okuteekawo ekyo naye nze kyensaba munnamawulire omu yabuuzizza
n'agamba bwe kibanga mukwata bano abali ku parade lwaki temukwata yennyini yali azirambula anti yali azirambula bayinza okuba tebajja mukwata ekyo bo bakimanyi n'ekiyinza okutuukawo n'ekiyinza okubaawo okitegedde bulungi kati kyo bolebaga nti soke tumumaleko ebiyenje bino byonna ate baani abanaddamu musimbira agenda azikwate azirambule katumalewo bano abazisimba balime kuziddamu so nze ŋŋamba ku nsonga eyo nga mugimaliriza nti abakulu bano ababiri bakama baffe tubawa ekitiibwa era mwe mukuuma eggwanga lino n'amateeka mugamanyi naye ebintu by'eggwanga eby'amateeka muleme bireetamu byabufuzi kino ekintu kino bakama baffe abasirikale mukitaddemu ebyobufuzi ebyobufuzi mubitaddemu ate ne mulaga kyekubira kyensuubira nti kyali badde tekikolebwa mmwe mukulu wange Kulayigye nze nkusaba kwa ebibuuzo byebakubuuza bikulema okuddamu n'oyagala obiteekewo nga bw'osobola okukola ki bamubuuzizza bwe babanga balina omusango bwe kibanga Kulayigye kyolumiriza ogamba nti buli yali okwo Wayisu enkya baali badde ne mu kkooti bwe baali mutuusizza mu kkomera obujulizi ne buvaayo nti ddala teyaliiyo ye baali badde bamugamba genda tubadde tukuteebereza baali badde bamugamba genda n'atera osigala ng'omulemedde ku kitegeeza si ensonga eyo gwe Kulayigye gy'oyogera era gwe Kulayigye wandibadde oddeyo n'okola n'onyoga ti Wayisu abangambi ye teyaliika ate mwaŋŋamba njogere baali ku dduyiro ate Wayisu nange obujulizi mbufunye teyaliiko ye mututte waaki kino kikyamu mugenda kundeetera obuzibu obujulizi nga bukakasibwa nti Wayisu teyaliiko mumute wakiri munaamukwatira ebirala ate kino nze njogera kino era kyekikwasa abalala ate kino emisango emirala sigimanyi so kiba kikuwa ekitiibwa ate kiba na kirungi neggwanga okutegeera teyaddala kituufu abantu teri awolereza muzzi wa misango tekiriyo omuzzi w'emisango yonna buli muntu tali watazza misango naye bwazza omusango gwe mutuufu ogwo gw'omukwatidde ng'omukutta otya era omusango gw'ogukutta otya tetugaana bantu babakwata era tetukiri nze sikivumiriranga nako nga nti bakola bubi kubanga okuzza omusango kwa tteeka nze lwaliro nfuluma nno nti wazzizza omusango naye kumbulira musango gwange gwe nazzizza nengumanya ddala gye guli mutuufu amiina okay producer ndowooza tugenda emboozi eyo ya Rob tugenda gireka katusooke tufune Amis Kigundu azimbye Amis Kigundu azimbye omwala gunyirira nze nga bwe ndabira ddala ng'ekintu kati tulina gye tulaga Lukwago yagamba bakansala ba Nuupu tugende tugukube byonna tubikube bigwe naye tuweeko ku gundi eyo tulabeko that is from Chagu Road paka wali ku fire it starts from there that Chagu Road up to fire that is Entebbe Road ninga wola abana bonna bana Uganda so it is our project as Uganda tulina abaana bangi close to 4,000 people what we day shift tulina night shift naye nga tugulitainize obeera nosobola okola it is 12 meters luli gwali mutono gwali around 6 meters katugwadde to kati omwala gutandikira kuli ne gujja ne gukomeno kati right now it is 12 meters ne tugwa flood control chamber kiba kitegeeza mazzi tegasobola ku flood we projected at least minimum of 70 years water flow nga tubaze upstream ne downstream tuze tugustudying for some time mu research okulaba rains engeri behaving amazzi tukolesa genkanawa once it rains so eventually tubadde ne studies nyingi ku mwala gona tunagukola kati that is what we are implementing now filtration centers mutujira silt ezo omukulu agambye omwala gwe bazimba baguwadde ebbanga lya myaka 7 amazzi okuddamu okugamba nti nno ganjadde kyazimba kya myaka 7 baguwadde okubeera nga amazzi gayita wansi ate ne baguteerayo egyandibadde ng'emidumu 2 side ne side okwewala ekibuga okubeera nga kiddamu okwanjalamu amazzi
omanyi abaana bayinza okubeera ewaka mu famire naye nga mu baana olina omwana nga ye buli ekijja ene waffe mu ddiini gyensoma yaffe ey'obusiraamu etugaana nnyo gwe okubeeraawo nga buli kimu okiwakanya gwe ng'oliwo okuwakanya nga wakukazaako nalyamuwakanyi buli kimu liisi nambo mbaka yatugaa tosaana kubeera mu gurupu eyo nga gwe buli kimu kyonna owakanya buwakanya ate buli kimu kyonna ngoga nze nkimanyi ekyo nze kati kyetaaga nnyo muganda wange Lukwago bw'oba okomyewo ku bwa mmeeya ojja kudda nga bweweewulira nti osobola okudda naye kyamukisa mulungi togenda kudda kyokkiriza obagaana naye malanga ebintu bino byawulengamu emiteeka ebiri webakukubira ebigambo ffe abawansi ku gulawundi b'okulembera ebigambo bino tandika biteekamu ebituli gwe bw'ojja okuwakanya oleeta kitole nga towakanya mateeka towakanya oli bwe bamuwadde wabula owakanya kintu ekyo butabaawo ekyo nno kikyamu Lukwago bwe buzibu bw'olina ekyo kikyamu kiki ekigambo kiri kye nakugamba ti obuzibu bwe akuba enduulu ng'omubbi amaze okufuluma ennyumba n'okugenda agenze nga n'ebintu abitutte n'akuba enduulu ng'ayagala tayagala takyasobola mubbi kudda n'abo nga bamukwata temukyasobola kumukwata kyokka lyabadde n'omukisa naye ng'omukisa aguyina ng'era yamanya kati ye n'alinda agati kati ye Lukwago nti ebintu byonna bituuka mu kesisi n'alinda olw'okubadde abayagala okukola akalulu okudda ku gulawundi mu bantu enduulu n'agikuba nga ekintu kima n'alyoka avaayo n'aleekaana kino kikyamu ng'oluusi tamaze nakyetegereza kati bw'asiŋŋaana ffe bambi n'abituteekamu netuga Lukwago leero mutuufu leero mutuufu bw'otoba mugezi nnyo nze yantomezaako olwasookera ddala nakiraba luvannyuma nti era neetonda mwati omulaba neetonda yantomezaako kati Lukwago mule nakitegeera luvannyuma nti mukyamu golabo yamaze okwewandiisa era teyategedde nti ekyamazima amatuufu oli yamusinze era yasigadde yeewerera haamu nga haamu kati bw'alaba ayagala nfe anjagala kulaba nga ndi mu nsonda nnya tojja kutwala byaffe biriwanga bamaze bikutwalako era tukongera omukisa gy'oleeka oyogere nga bw'otyo bw'ofaanagana ayomba ku kisaawe omusajja wayomba ku kisaawe ekisaawe ne bakizimba ne kiggwa ayombye ku nnakivubo biiyo mwala gugo bagukola ndowooza olaba enziruka n'ayomba hamu okuzimbawo ebizimbe bingi byagenza alemesa ne babizimba bibyo biraba bikoze bitya biwedde paaka enkadde yasimba n'amannyo oyo n'ekijingi n'asimba tejja kuzimbwa bagenda kukola bwe buti mutule mugende mulabe busaze mugende mukirwe ku paaki enkadde n'atabuka n'ajja bakansala n'abamalayo mugende mulambule bataddemu obuntu bwe buti n'emmotoka tesobola kwetabule paaka ne bagizimba kati kumpi eringa empya bulungi nnyo tuli ffenna gwe kiki kyoyinza okujja n'ogamba abantu ti kino nakiwakanya n'enkisinga naye nze kye nali ntegeeza kye kino bo baali bategeera kino ekyo kyokka kyayina agaana okuvaayo okunnyonnyola olwaleero yandibadde ebigambo byavaayo okugamba ti nze saawakanya haamu kuzimba mwala wabula nawakanya enfuna gye yafunamu abantu alibadde tumuwuliriza haamu simuwakanya kuzimba mwala nga bawulya bali mwezo bwe yagambye ti omwala gwetaaga okuzimbwa tegwetaaga kusigala bwe gutyo gwetaaga okubikwako yensi ekula bwe buyonjo bw'ekibuga naye mu mateeka ng'ayise mu mateeka agenda okuguzimba kitegeeza tawakanya naye ono yali awakanya n'atuuka n'okugaba kansala mugende mu bimenye biveewo kakati ogenda kwogera kinga byo babikulaga ne bw'otula mu ddulayo obeera ku tv n'obiraba atalibeera kawulo kati wano nasobeza nzireyo abantu mbeetondere eggume ly'olina lya kika kyate nga lya kitumbaavu kubanga Lukwago alina eggume nze nakugamba nti Lukwago alina ebintu ebi Katonda yamuwa kumanya bumanya bye yasoma teyamuwa kutegeera by'alina kukola kyekyo kyokka kyekyamuleetera obuzibu yamuwa buko yasoma n'amanya bye yasoma n'ayagala abikolereko ate n'atamuwa kutegeera by'alina kukola singa Katonda yamuwa Lukwago by'ategeera okukola yalifuze Kampala nga buli kisanja gutuwa kino tekitujjirayo ekifaananyi nti ddala Kampala teyeetaaga looya yeetaaga yinginyo anti looya nze nakigambye nakyogedde ku lwokwinega nti looya yagende kati Lukwago essaayi twagala tumusabira mulimu
agenda akulira abalooya oba abeere kubanga abalooya balina balonda abapulezidenti basibe kiri katukwago yesimbewo mu ekyo kyajja okusobola Kampala tasobola anaabeera omuloodi tasobola kubeera mu mateeka wakati amateeka ga Lukwago tegalina kye gatuyambye kubanga abantu bali tugaa nti ekibuga kirina kutambula n'amateeka amateeka tegalina kye gatuyambye aleese amateeka tegakoze kiteeza agenza omutubuulira ng'abantu bafudde nga lwatubuulira nti ekyuma bakitunda naye ng'ekyuma batandika okigula bakyogereza nga waali atubuulira bamaze n'okitunda twategeeza kiri Rwanda okitegeera bulungi buli ebiguddewo byonna mu Kampala wano biguddewo Lukwago nga ye muloodi naye ng'abiwakanya bimaze kufuluma n'okutandika okukola bikola n'awakanya nze nakigambye abantu nekibagamba nti bajja kumwogerako nti wemmengo nnyo oyo yawakanya oluguudo olwo lwa Kabaka Njagala olwo lwola n'amavivi katono empale ziwulike nalabye olutalo lwabadde Kayanja ka Kabaka nga era bamutwalayo nga bagenza okulookinga okutandika okukola oluguudo olwo era n'agamba bano bemuleeta era kubanga ye talisiimako yaliko Pastor Kayanja n'agamba kakati bano bemuleese bakontrakita bemuleese okukola era bagenda kukola gadibengalye bebakola ebintu tebabimaliriza lwaki temumala tugamba olina kitongole kiggwe kiki ekikola kyotaleetako tugambe nti kino kyekikyo so Lukwago muganda wange nze sikulima nkwagala nnyo nga bw'owulira n'abantu ba Lukwago abawagizi be muleme kunze kuŋŋa nti Lukwago muli bubi Lukwago akola ebisaanidde okukola ng'ate abikolera mu kaseera eyo kiteezi ng'ate abikolera mu kaseera webisaanidde okukolebwa mu kaseera bwe kuvaayo kwogera ajja atubuulire mu kaseera ako kennyini aleme kulinda kintu kumala kuyitawo alyoka ajja atubuulire ekyo ekimusingidde okumuleetera obuzibu Lukwago kino eky'omwala kimukubye wala gwe n'otubuulira nga bagenda kukuba kibaati nga bakubye ekibaati nokati enkya bagenda kukuba kibaati n'olyoka ovaayo obulye naye nga bibadde bitambula obimanyi kakati abantu be bakugamba nti oluusi nga banayeegaana gwe n'oyawukana kiviiramuwa ng'oyagala okyejjamu n'okisiba ku bakansala bakansala ba NP ba NUP be baakola bino sipiika be baatunda omwala amazima ne gavaayo ebbaluwa ne bazikulaga eya minisita eya pulezidenti n'ovaayo n'osigala ng'okyaganya okuva mbeetondera gwateetonda wabaaki guli wa kika ki atasobya gwe tosobya kivula obadde mu bibiina buli kibiina kyonna bagenze bakugoba n'ekyo kyola tasobola ekyo ekibiina okiraba pakasa tekisobola kuwangaala ne kitwala myaka giwera 20 oba 5 nga Lukwago akyakirimu teeka waaga bwe tuli balamu oli ŋŋamba tekisoboka era kijja kuyulika FDC egenza okuyulika nga Lukwago amaze giyingiramu kasa yayingirayo bwati bwe pa endowoolezo bwe zaatandikira ava mu dipi ng'eyulise dipi yagivaamu ng'eyulise agirese agiyuzizza katasobola n'ekyo jja kiraba era tunaagenda okutuuka mu 231 ng'ate muvuddemu ekiwayo ekirala kubanga obuzibu bw'ayina ekikye kyaleese kyemuyina okukkiriza kalimagezi butereevu takkiriza gwe kuleeta kirowoozo kyo kati oyo tasoboka omuntu yenna agala nti nze ekyange kyemuyina okukkiriza aba mukyamu gwoba wakula otya mu nsi gwoba otegeera noga nti gujja okutegeerera buli muntu yenna banno bo tebategeerako bwe bulwadde obuli ku Lukwago bwe bwokka bwe bimwetagisa ddeyo ewaka atule ne Naalongo n'ab'eŋŋanda ze beesibire mu kasenge bamugende ne baaba mukulu wange muto wange wano osolya ogwo mulanga tukubira ab'eŋŋanda ze kubanga gye bali bamuzigo muli basajja mumuyite kubanga namwe ebimumira baddala byakoze kubanga nkakasa tasobola kudda ku bwa buloodi mmeeya Lukwago pozi tomanya kugera kwa Katonda esika pozi kubali mwezo kubanga byabadde avuganya na Busanke ŋŋaali yazze katulwalera ali ŋŋaali ne ŋŋaŋa ogenda kulaba naye byabadde ali na Busanke ng'Obusanke buvuganya ŋŋaali ng'alina kubumegga baaba naye katumulinde simu gwakubiri katulinde tulabe ani buliba buti bulibaawo tubalinde olunaku olwaleero nga bwe batutegeezezza jjo Electoral Management Committee ya NUP tibagenda kubeera ne press conference ku ssaawa 4 zennyini ebaddewo era ebimu ku bibaddewo katusooke tubirabe katono nnyo aseekajje atukubire tooki mu ki ye kyalowooza ne EMC okusalawo kuwaayo n'ebyo byetuwadde
Mandi ja nga 15 gw'omwenda 2025 tusubira bakandesi ba National Unity Platform abateekamu okusaba tojjawulo nga tebateekamu kusaba olina kubanga wasaba ne tukusengejja n'oqualifying okujja kuvetinga Wakiso District, West Nile ne Kigezi ne bajja okubeera wano ku Monday. Ku Lwokubiri nga 16 tusuubira aba Kampala Capital City ba MPs bonna abasaba tusuubira baganda baffe okuva mu Acholi sub-region ne Ankole sub-region. Ku Lwokusatu nga 17 tusuubira Gweta Masaka bakandesi mwenna abasaba okuva mu Gweta Masaka Mulango sub-region ne Toro sub-region lunaku lwaweereddwa mujja kubeera ku kitebe nga muvetingibwa. Nga 18 tujja kufuna Gweta Mpigi tufune Karamoja sub-region tufune ne Bunyolo sub-region. Tubasuubira abanyabwe basebo okujja muvetingibwe. Nga 19 tulina Gweta Mukono gye tuyita Mabira stretch. Gweta Mukono Sebei Teso ne Rwenzori sub-regions. Abetusuubira okuba nabo kunaku olwa 19 omwezi guno ogw'omwenda 2025. Then Gweta Mubende Mityana wawa yonna Bugisu ne Buketi olunaku lubaweereddwa lwanaku z'omwezi nga 2 ogw'omwenda 2025. Gweta Luweero gye tujja okusembayo nayo ne Busoga region sub-region tubadde ennaku z'omwezi nga 21 ogw'omwenda 2025. Vetting ene jakutandika nga ssaawa 2 zennyini ez'okumakya tumale ssaawa 12 zennyini ez'akawungeezi 6 pm. Era tubasuubira okuba mu budde obwo mujja okugira nga bwe tubalambise waggulu awo. Naye bino byateekwa okujja nabyo bw'oba ojja ku vetting. Ekisooka olupapula lwaleeta wano tuteekako stamp kitwayita expression of interest form. Tubasuubira okujja nakyo kikiraga nti watusaba okwesimbawo. National ID olina okuba nayo yeraga nti oli munnayuganda oba ayinza n'okulaga nti oba oli awo oli mulonzi kubanga olina okuba registered voter. Badde evidence eraga nti oli mulonzi batali mulonzi kumpi teyesimbawo must be a registered voter. Then olina kuba munnakibiina membership card sikujja nti ate bannange njerabiddeyo erina kubaawo. Bino ebifo by'ababaka ba parliament biriko minimum academic qualifications. Kuliko obuyigirize obw'essalira olina okuba nga olina senior 6 oba n'okusingawo. So tubasuubira okujja ne original copies mwe abasoma obutereevu senior 4 senior 6 yawo ne original copies zo tuzirabeko. Bwe yasoma senior 4 n'oyongerako empapula ng'olina equivalence tukusuubira okuba ne certificate of equivalence okuva mu National Council of Higher Education. Ate copies ezo nga ziri certified copies of your academic documents. Nga bwe twabibagamba wano nga muleeta empapula zammwe. Mwe abakyusa amannya ne mukyusa kino ne mukyusa kiri dipose ezo ebiwandiiko byammwe ebiri gazetted tubasuubira okujja ne evidence nti Chemtai yakyusa wano erinnya n'ayongerako eryabundi kati evidence obukakafu bwe buno. Kubanga Nakyemalya tayagala nnyo munominatinge ayagala bakwate ku technical issues obwo ate nga tumanyi bulungi ndoza tujja kubiyitamu. Tubagaliza tutambula obulungi kuba n'empisa nga muvetingibwa ng'abaloko gavumenti badde bantu balamu era ekibeera kibasibye nnyo. Owekitiibwa ensonga oziwulidde babadde bababuuza nti mukandaaliriza nnyo abantu tiketi muzigaba ddi kaadi mugigaba ddi. Kaadi yafuuka kaadi naddala ku 11 ey'obubaka bwa paalamenti. Akakiiko k'ebyokulonda kamaze okubeera nga kavaayo ne kababuulira ebyetaagisa biki bye weetaaga okubeera nga oweebwa kaadi. Tweyanziza nnyo akakiiko ka Nuupu okutangaaza kyekakoze naye bw'ozaala omwana asooka bw'oba wamuzaalira
mu bulwaliro buno bufamasi bukyo bwebuto ne benagita fama ne buno bulala bulwaliro bwafuna obuzibu omwana addako oyiga no wali mukati kangene mu ddwaliro eddene kyovula omuganda aga nti bweweekoona ekigere bulungi olwaleero ensobi ze bakoze mu kugaba kaadi ate bagenda kuziddamu kuba MP simanyi tuba bayina ababawabula oba batulabe essaawa eno ensobi ezaakolebwa mu kugaba kaadi mu bakozi ba local government bonna bagenda kugiddamu mu ba MP naye ng'obuzibu bwe buva bwebo bwennyini teriiwo nsonga ebaddiza kukuŋŋaanya ggwanga lyonna ziri district kyenda mu meka si kyenda ziri district ndowooza nga 100 zonna zikuŋŋaanira e Kampala abagenda mu bitundu ebyenjawulo nedda ssebo abamenye n'ennaku z'omwezi n'aziwa ze bagenda okubeera ku vetting otegedde bulungi tewaliiwo ezo ensobi ze ezaakolebwa era ku vetting kubanga era baabayita bonna bakuŋŋaanira awo ze ensobi ze ezaasiŋŋaaniddwa nti tebalina kuva mu bitundu abantu bano vetting eyo yennyini baali gitutte kuba bano bakulu essaawa eno betwagala va ku bali aba local government bano essaawa eno betwagala bakulu vetting ezo baali zitutte mu bitundu byabwe n'abantu baabwe bali abali mu bitundu ne babirabako okwewala nti baalidde ssente simanyi okwewala ono ye yabadde asinga kankuwa ekigambo kimu vetting ya Nalukoola abantu bawa Nalukoola kaadi buli muntu yenna nakkiriza nti yabadde asaanira lwaki bakkiriza vetting zaali live kumpi Uganda yonna yalaba vetting z'aba Nalukoola ne ku TV nze nabiraba byalikole ekyewuunyisa bayizawo ne bakakasa bulungi abantu gye baddamu ebibuuzo kati vetting zino baali badde bazitwala mu bitundu by'abantu mu ma district Nibagala tugenda kunga Masaka yonna ne bagatta district ze Masaka zonna kwagiwe eziri zonna tugenda kubeera Masaka gweta Masaka mwenna mujje wano ennaku z'omwezi bweziti kati abantu bano ne bajja ne bakuŋŋaana balabe ku bantu baabwe bwe baddamu ebibuuzo ontegera bulungi ne baga tugenda mu Kigezi nga bwagenza abamenya tugenda Busoga kanaga tugenda gatta aba Busoga Mbale Bugisu wona mujje wano mulimu abalina obusobozi abasobola okugoberera abantu baabwe ne bakola batya naye okusinga okujja ku kitebe wano emivu yegikolebwa n'abantu okwemulugunya kugenda kuddwamu ate nabo kyandibawadde mangu nnyo okwanguyibwa nga vetting eno ewedde ate baddeyo ku gulawundi ontegedde bulungi sensobi wali badde nze mmanyi nti bino ebiwedde baalifunyemu nnyo ekyokuyiga ne batadda mu nsobi ezo omuntu ayinza okugamba muzeeyi Ali nti NUP baba bagigaana okukuŋŋaana mu bitundu ebyenjawulo banaagikkiriza okuteeka vetting zino mu bifo ebyenjawulo n'ekirala nti leero nga tulaba ekigenda mu maaso twalabyeko kensobi ezabadde zoogerwako mu mawulire ng'abamu bagamba nti abeene Wakiso gwe mwatuwa yakolaganye n'abantu ne balya ssente ne bawa abakyamu kino ekibiina kikikolere ki wennyini awo enkugamba be baba bagenda ku gulawundi nze njagala omuntu abeerako n'akabi naye abeerayo akalungi kaakola bwe baamaliriza nga bamaze vetting wano Sebufu wennyini yalangirira naga twagala tutataganye tusaba poliisi tugenda ku gulawundi era baatambula bave bagende nti baafunako obuzibu era ku gavumenti giwe ttiiki tiyabatawaanya ground muzee omuntu ayinza okugamba nti ku ground gwe oyinayo gw'omanye yajja ku ground eba ya wansi bwe bagenda in fact eba yakasirise kyensuubira obulungi baakirangirira nga bagenda ground tebalangirira lwaki tebalangirira ground nti tebaagala kulabula candidate afune abantu be baateeka oba ku stage ya boda sajjibe tukakasa bulungi nti buli district nupo inayo office sijja kugamba bizimbe ekyo nkikakasa kyekiri kyenkugambye nti bagatte nti
Masaka yonna ko Masaka muri bagita bateba mu district nyingi kati bagambe nti kubanga Masaka webali nnyo Masaka yaabwe ne meya kati aliyo kumpi waabwe Namayanja kati bagambe nti Greater Masaka tugenda kubeera Masaka ku offices za feze Masaka basabe government olukuse jadduba wa basabe government ejja kubawa vetting nze lwaki nkugamba vetting eno nti olaba olwaleero ebiwedde mulimu n'abantu abagamba nti nze nasaba eno banzize eno naye ng'omutawaana gwava mu vetting. Producer ojja tufunirako ku RCC w'e Masaka oyo ayina byeyayogedde ku nsonga y'emu gy'oyogerako RCC ow'e Masaka ojja tufunira ku RCC w'e Masaka bw'aba ali kumpi omutuzanyireko kubanga osobola okutegera nti NUP kibiina ekyagala obuyinza kivuganya ne gavumenti etayagala kuva mu buyinza ng'esobola okukola buli kimu bw'eba ng'esobola okukola buli kimu twamaze dde okulaba already e Masaka nga ku bakansala bano abaloko gavumenti abalondeddwa nga gavumenti yaleese omuntu waayo n'emuteekawo n'atandika okuwandiika ewandiika gwe bawadde kaadi n'ennamba ye y'essimu Namayanja n'ayomba ekyavudde mu kuyomba wuno RCC sajjime ebyo byogerwa ebyo weebirikkirizagana njagala tukkiriziganye tukimanyi nti NUP ekolera mu bugumi bw'amaanyi naye bw'eba eyagala okulongoosa tukkirize tugaane ti ensobi zino ezibaddewo mu baloko gavumenti zaava ku ebyo kugulawundi bano abantu baffe boolaba abamu ababadde baga nti ono yabadde asaana tebaali bamativu nze kyova olwankuwadde ekyokulabirako ekyaba Nalukoola mpala Kawempe bawa Nalukoola abeesimbawo bonna baali abantu kumpi abasukka mu 10 abantu bonna baali bamativu nti Nalukoola ddala asaanidde banne yabakize lwaki kyali bwe kityo nti vetting zino zezaawesa tuvudde kati ku gulawundi kubanga baava mu vetting buli muntu akakasiza nti Nalukoola asaanidde bonna abalidde naye twali ku kifo ekya constituency emu eya nti kyenkulaga n'olwaleero sewo kino ekikubuulira teekawo abiri kutuyinza gundi nneni gogamba nti empapula zonna abantu bonna bajje ku kitebe temulina mitwe ebyo gye musobola ebintu bino bibitabuka gwolaba abakola okuwandiisa obuwandiisa endagamuntu zibatabula n'osiŋŋaana nga gwoweeno eyi ate bagisindika walala nga tebiri mu oda bibatabudde kati ate mmwe ekyo kyenkusaba nze kyengezaako okulaga ti nze sigaana kituufu obugumi babuyina naye baalisoose kutuula bokka ne bamala okweteza naga nti ensobi eno eyakolebwa bawulirize kubanga ekisooka kiri kibaga nti ffe tuli bantu ddoboozi ly'abantu kati akadde kano bawulirize amaloboozi g'abantu ababadde boogera ku bantu bano bamye kaadi babadde boogera biki kubanga bo bali ddoboozi ly'abantu batambulira nnyo ku bantu kye bagamba jima abantu bonna kye babadde boogera abasinga obungi abadde bagamba nti omuntu waffe bamumye ffe bya vetting tetwabimanya era babadde bajuliza nnyo tebyaba Nalukoola nga twabiraba kati ekya gulawundi katukireke kubanga bajja mu kyama naye abantu bonna badde vetting eyo ekolebwa etya yo nga tetwagitegeera kubanga ku gulawundi tojja kumanya bantu naye vetting eno yenkulu abantu bagitunuulira nnyo kati ensobi eyo yakolebwa nga n'abantu gye babadde bakomplaininga muli mugamba muli ddoboozi ly'abantu babadde bakitereeza mu kwewala kale baga tetujja kgenda Mbale tugende kati bagatte Greater Masaka Greater Luddawa kati wano bagambe nti kati Kampala katukkirize bagambe nti Luweero kubanga okumpi Luweero si bwe kiri Butambala Gomba Mawokota mwe mujjewwa ku kitebe kati katulibu centro Masaka yeka tumuleke yeri tetujja muyita bwe yasigale ne kati bagatte zino bo bagayeka mujja ku kitebe boita centro ne Masaka oboji kati bagitememu emirundi ebiri centro bagitememu emirundi emeka ebiri kwa Masaka munene soko tuwe ku RCC oyo Masaka bamuleke bagandi Masaka tumulese batandikire mu Mawokota Mpigi ye Mawokota ye Mpigi kati bagandi Mpigi Butambala Wakiso tulifenna Luweero Mukono mwe mujjawa
ku kitebe kakati bajawulemu emirundi ebiri kakati bagaye nti Masaka yonna guleta Masaka eri yonna kubanga babusalasalamu obutundutundu bungi mwe mujje Masaka. Okay. Kati bafubutuka bagaye tugenze Embalala tugenze mu Arua bagende nga bazigatta ate bibadde bijjala banguyira nnyo ennaku baali badde bazisalako ne zikendera. Omuntu ayinza okugamba kale tuzzeeyo mpozi bagaye nti ssente ze zitaliiwo ekyo nayo eyinza okubanga kyekyo nga bagamba nti tukole ebyo kubanga ssente ziyinza okuba kino kiri a bit expensive okuyimirizawo obuyimiriza debate ya Nalukoola kyakostinga ssente nnyingi mpozi kye baba bagamba naye bwe tubanga ne muka Nalukoola NUP yayinamu aba NRM kiwulikika kitya mu ggwanga lyonna kakati ekirala bwe tugamba nti nno abantu ku ground be baba bajja bagambe mutuwe gundi tuyinayo kino ekya values z'ekibiina oyo agamba amanyi values z'ekibiina kubanga luwa abantu be batawadde kaadi nga mazima gali nti obalaba balina obusobozi naye nga tebafunye dwaki values z'ekibiina tebazivaluinga oli ajja kunyiga agambe bammye ntegese baggala musajja w'amaanyi mu byobufuzi naye nga values z'ekibiina n'omulamwa kwekiyimiridde Ssebaggala taliiwo. Njagala tuwe ku RCC katono. Gime olowooza lwaki abantu b'omu Kampala wano ne Wakiso babasudde nnyo ababaddeyo kyavudde ku kyolowooza okimanyi kwe kyavudde nyinzo basimanyi webale nnyo nti baafuna omukisa abantu bano ab'okuggulawundi bano abantu be bagendanga ne babbirako akakiiko oyo ali bwati tebanabana kutuuka kuggulawundi ekyo njagala nkikubbireko omukisa bagufuna kubanga Wakiso mukono abantu bakolera mu kibuga abantu bajjanga be bamalanga okufulwa ne babayita ne bayita basebufu oyo be mumuwa kaadi si waffe oyo ali bwati ne bwati bo ne batiikinga olwalero omukisa tebagenda kugufuna kubanga waliwo atajja kusobola kuva kannabulemu waliwo atajja kusobola kuva wajja abategeeze naye be bagenda e Masaka nga gye batadde vetting kyekiri kyenkugambye bwe bamaliriza waliwo ajja okujja abakuba akaama ono noono be mubawa kaadi wadde bajja ne basaba abo si baffe. Omuntu bw'abanga ava gy'ava naawa akakiiko k'ebyokulonda nti oyo omuntu oyo tetumwesiga tolowooza nti waliwo bannakigwanyiza abayinza okujja ne bagamba ne bagamba akakiiko k'ebyokulonda nga balina n'ensonga beezi baleese kakiiko k'ebyokulonda kakakasa katya bano oba aleese information nti ye mutuufu kugwayogerako olwaleero Jimmy sikiwati ne Bob Wine mwali mutuddeko naye ku mmeeza ne mwogerako naye wadde okunywa naye akacyayi nsanywa naye cyayi naye nze nina omukisa kambenzi kabe n'abalala naye olwaleero abasinga obungi abatulaba bamanyi nti abantu bonna abasinga okwogerera ku gundi guno banuupu bwe balowooza abantu bonna era bweyogera nze banyita namukati essaawa eno nze bampita na mwogezi waki wa NUP bwetweyovera abantu bagaa nti omwogezi naye nga si kyendi lwaki abantu bano balaba ebikolwa by'omuntu nammwe abagenzi nze bwe mmala okukuba akaama oyinza okusala amagezi ate n'omulala najja neweebuuza ku omuntu oyo mumumanyi tya oyo wano okukwata ku Bob Wine omulesa emmere ontegedde bulungi sebuufu olwaleero balina okuba abagezi okwewala enseekezi n'okwewala okwonoona nze bwe nzija nenkuba sebuufu akaama ne ati oyo omusajja mumulaba nti ali bwati ne bwati ne bwati sebuufu oteeka okuba omugezi n'osala kubanga gye munaagenda mujja okuba mujja kumalayo ennaku 3 n'ogendako mu bantu omuntu bwati ne bwati mumumanyi ti ali ati wano oyo ng'oyagala omukyawa n'okumuma mu kimu yogera ku Nuupu oyo emuli wano oyo ne bwe kiba kiki wano tumumanyi kati gwe gwabuulidde ebigambo kubanga omuntu ono teyeesimbyewo talina gwe yeesimbye kati omanya nti omusajja ono ayinza okuba ddala ekimuleese okunzibirako omwoyo gw'ekibiina aguyina nga ne mu mpapula zo taliimu nti azze kwesimbawo kyekiri kyenkugambye ti ffe olwaleero twogera ku bimeeza kuno twogera buli kimu naye abantu bonna bamanyi era ebatuwa kati abo banuupu so twogera mazima ne twogera n'ebyo ontegeera bulungi kati n'omuntu oli bwajja n'ayita sebuufu oba n'ayita nikanjogere sebuufu erinnya lyemmanyi naga nti Jimmy oyo mumulaba nti mumaze omuveeti nga nti omumaze
si mulungi ali bwati ne bwati ne bwati nga gwonootinga ng'osirika sikuga nti omugemu kwange essaawa eyo tennaba ng'ofuluma ng'ogendako mu Masaka mu kakyayi wootudde omusajja ono mumumanyi kubanga omuntu acaccacca n'ekintu ye alabikirawo omusajja otumumanyi oyo wono bw'oyogera ku Bobi Wine oyo aleka n'ekirala aleka n'ebibye Bobi Wine bamugaa nti ajja kubeera mbalala ayinza n'okutambuza ebigere n'agenda gwe gwabuulidde ekigambo kiri kitwale nti kituufu ku muntu oyo gwayogeddeko kubanga aba talina byakunyoonyako takusabye ssente teyeesimbyewo nti yeesimbyewo anyoonya buganzi ekigambo ekyo kitwale so kyenyize kinjagadde okuwa nti kiyinza okubayambako obutaddamu kukola nsobi zakoleddwa ku bakulembeze bano abaloko gavumenti ab'akakiiko k'ebyokulonda kansubire nti ensonga zibatuukako ekyo kikulu nnyo naye abantu bonna okubayita bakuŋŋaaniraawo ensobi ezakolebwa ku baloko gavumenti zigenda kuddamu era ojja kuziraba ng'abanaavayo kibajjo kubanga abantu kibadde bakomplainingako ab'okwansi abalina abantu baabwe abaagudde kati nga fe abamu oli bw'omulaba ayogedde nnyo ng'omugaa nti babadde tebatwala bya vetting okusinga oba badde baagala bwakugulawundi kati olw'okubadde oli alina omuntu abadde amwagala ng'akugabye okugulawundi naye ng'abantu abasinga obungi kino kyenjagala okuwa golowooza lwaki ab'erubaga wano baagudde nnyo ab'erubaga lwaki Nasifu gwe bawadde Wakiso ye yasitula bakansala n'abatwala ewaani si bwe gwali lwaki kati ye yasitula kwaye yali sipiika era yabadde sipiika ate yabadde sipiika ng'era wa NUP ye yabasitula bonna nga olunyiribwe lwakola atya bamuddiza kaadi kati yatutte ekyo yagenda okudda kyabwanika era yalina kaadi era abadde mu kuziika gwe yalaze oba mufuna bulungi lwaki kakati gwe eyagenda nekiri kubanga abasinga obungi kyeboogera nti ye yatwala ne bakansala ye bamuddiza ne ku bakansala be yatwala abaana ne babaddiza kakati omuntu ajja kubuuza ekibuuzo muzeeyi nga tuva ku guno omulamwa nti NUP yasanyukidde gwe baawa eyatwala bakansala mu State House ne muwa kaadi kubanga yo egamba teyagala muntu yesembereza bwebanga teyagala muntu yesembereza abo abanyigiriza bannayuganda abakulu kino tebakitunuulidde oba tebafunye babawabula ekyo ekigambo bakimbuuza nakola kati kankyanukule nga ndi wano Nasifu olwaleero oli muntu yenna atuwuliriza owe Wakiso kitegeere Nasifu okutwala bakansala ewa pulezidenti n'omukulu wa NUP pulezidenti wa NUP yali akimanyi ekyo katule mu kitegeere gwali muzannyo kaali kabadi kubanga tebagendayo bataano ba mukaaga nga bawadde kaadi bagenda bayitirivu naye omukulu yalipootinga era omukulu n'amuwa olukusa nti genda obalabise tutegeere era mu kumala okuvaayo ne bamala okutuukayo ne babagamba ddiiru abaagaana ddiiru bagati kino kye mwagala bwekiti ffe tujja kukikola nga bwolayo mufumbira gyo kulwadde bamuleeta mu kooti yakugambye nti bantuuzizza okuva lwe bankwata nfunye abantu abasukka mu 10 era yabadde nnyonnyola ebigambo ebyo ne bagobawo ab'amawulire nga baŋŋamba bagenda kumpa kyonna kyenjagala nve ku Bobi Wine oba nfuna bulungi kati kitegeeza nti ne Nasifu ono yagenda okugendayo nga kaali kakodyo abalala ke baagwamu Nasifu bw'aba yatwalayo bakansala nga mukama we Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyi omubi ku bano yani aliwa ku bano ku Nasifu ne president Jimmy buli obeeranga mu kintu mu society kubanga nze singa nkeera ku makya ndi muwagizi wa NUP oba ndi mukulu mu NUP mukama wange nansindika okusinkana president Museveni ne musinkana kunze ne mukama wange ani ab'omubi sebo singa olwaliro bukyenkya ntuga nti president Museveni okulonda kugenda ne ategeka ki alowooza ki ku Bobi Wine tuli ffenna nene wabaawo chance netuga twagala tugende tumufunemu byalowooza singa Bobi Wine amuwangula amuwa entebo batagimu twagala tugende tumanye naye tunaakola tutya okumumanya nti waliwo olukiiko lwayisa abantu tulange bampise era tukwangwira mangu nti genda tuwulye bagenda okuteesa olw'amagye ge gatudde
olwagabuuza nti abange singa bukyenkya Bobi Wine n'atuwangula mugamba ki ffenna tusizza kimu tetumuwa ki ntebe oba kufa munaaba nange kasamuzeeyo onooyogera faaga amawulire ge twagala kigaba gakututteyo tetubala mubiri gwo guno ogwagenzeeyo tubala byogenda tujjirayo omubiri gwo gwagenze era gubadde gutudde ne kamera zigukutte naye byotujjiddeyo bitugassa oba tebitugassa kitegeeza Nasifu yatwala abantu naye n'agenda byeyajjirayo Bobi Wine byamugassa kituufu byamugassa kwe kumwongera kaadi. Okay, kale eryembeera mu kiseera kino kaadi yo esemberedde. Mwebale nnyo mwenna be tubadde nammwe ku mukuto olunaku olwaleero ba team earphones iPod mu matu mwenna mbeebazaako abawangaalira mawanga ag'enjawulo Qatar, Oman, Saudi Arabia, Kuwait, Jordan mwenna n'abali awo mu kibuga Dubai, Abu Dhabi mwenna tubeebaza okubeera nga mutugoberera bali mu ggwanga erya America masaza nga New York, Texas, Cleveland saza kyawo Cleveland ndyogedde Massachusetts, New York n'ebibuga ebira Kansas mukwano gwange nkutumiddeko abali ebungereza era mwebale nnyo Switzerland mwebale nnyo Makevin nkutumiddeko Switzerland mukwano gwange webale nnyo webalire ddala Emily Switzerland mwenna mbatumiddeko. Ebigambo biba bingi amasannyalaze gatukoze bubi ne tutandika leeti leero obudde ne butukwata essaawa zino omandi waka leero simayina kumanya kuba eddagala nnimira essaawa 12 ate nalireseeyo nsonyiwa busonyi ssebo naye gyo gino emirimu twajeewa tulina ogikola tutya okugituukiriza tubaweereze abadde batulaba mwenna n'abatuwuliriza si ffe bagezi ekyo ekibagamba nnyo era temutwalimuga nti mwe buli kimu kyonna ffe twogera ebyo bye tulaba nti bye bisaanidde era mu ndowooza yaffe gwe bw'ovaayo n'ogaa nti kino wakyogedde okuwabulwa kwammwe tukwagala nnyo ng'ojja ng'otuukirira abakulu ng'obaga nti wano mutereezeemu tujja kusiima nnyo kwaffe tulinga Lukwago tusiima nnyo okutuwabula ne tutereeza bye tuba tusobezza omuntu akkiriza ne yeenenya n'akkiriza omuwabula yatambula amanya gy'ava yategeera gy'alaga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze Sajjime munzikirize mbalekere Rob Joel Ssenyonyi ku nsonga za CDF General Muhoozi Kinyerugaba. Yenze Sajjime mbadde ne Morgan Kulens Kalidalu content creator the Ruwelo's finest yabadde osonga mu production wabadde abe ku mapesa konsoke kabonero kwesimbawo twamugaana tekijja kola kale mbateeredde wano mubeere bulungi. CDF mutabani wa Mwami Museveni oba qualifyinga oba taqualifyinga nzikiriza nta qualifyinga naye mwana wa mugagga ali awo ndozola ne byawandiika ku mitimbagano ebitategeerekeka n'ogamba kati ono mutabiivu mulalu ne bikubuzabuza naye anyway yoyo gwe baawa entebe kati tutwogere naani kubanga n'abalina okutereeza ensonga zino akati ali eri agamba nze ono nze mulina nze ni mumukubakuba bakulaije kati ndaba bamukuza bamuteeka ku ranka ya oba acting major general obitegeeza ki ebintu ebya acting nno nabyo tebitegeerekeka bu acting judge twali mu appointments committee nga tuveetinga be baatuweereza nti bano ba acting judges nengamba nida kino kikyamu omuntu ono gwe baba bamulaba Judicial Service Commission emusunsudde bweraba nti agwanidde okubeera omulamuzi abeera omulamuzi lwaki mumufula omulamuzi ow'ekiseera obuzibu obuli awo agenda kuba omulamuzi wa kiseera kumala emyaka 2 ekitegeeza mu myaka egyo 2 bw'anaakola ensobi bw'anaasala omusango kati wali obuzibu naye bw'abeera nga mulamuzi ajjudde abeera nekituyita security of tenure eyo ngezeeyo just okuwa example nti kati naye bamufula acting major general. So anyway nga bw'ogambye nti twaligenze ne tutuula nabo baani mirundi emeka tetugenze ne tutuula ku police headquarters n'abanene mu police netubalaga ebintu ebimu tubagamba nti kakati mutubuulire kati ono nomwamuyola nti ebyo tetubimanyi tukaka kati yemu abali in charge of law and order tetujja genda mbuya kumbye tebajja nakukkiriza wakiri ku police netugenda netutula mu boardroom yaabwe ne batubuzaabuza ne batulimbalimba ne beegiragira naye nga at least tugenze ne tutuula kati nabo abali in charge tibamu ekigenda maaso abantu babawamba
tutandika okugenda ku zipoliisi ez'enjawulo. Abapoliisi bambi ne batubulira amazima kati omutabani ye kyasalawo kyekijja okukola. Juzi nalaba abasamuninga mmwe ebitongole by'amawulire nengamba kakati ono abayitanga ani. Anyway, nalabye yasamuninze n'ennyombi tembo ne UCC. Mujja wano mmwe mumbulire nebadduka bambi ebigambo byogerawo bikkakkanya nnyo kimazima ate yabasamuninze. Gwalina be Chief of Defence Forces kati UCC balina akakwate ki ebitongole by'amawulire abisamuninga muki naye olwokubanga kati amanyi nti family yeri in charge wa minister temwina kyemugamba yagenda minister amutwala gwalina okubira saluti yagenda mu kakiiko ka government ka parliament ku nsonga ezimu enkeera muhozi n'atwitinga n'agamba nti biminisa byagambye bikyamu olino oyo mukama we naye minisita akimanyi nti ebyaddala ono mukama wange kiyinga ewaka nti kakati ono omwami n'omukyala n'abaana nti omwana asobola okulagira asikaali oba omukozi kola kino gwe gira bwoti n'ebirala bwe bityo. Kati bannaffe bano yengeri gye batufuga kyovudula batulina okulwana okulaba nti embeera eno ekyuka. Gangi zezeeyisa bwe zityo nti akulira gang bw'avaawo mutabani we kibeera automatic bali abalala oba bali ku ranka kino babeera ne ziranks mu gangi zaabwe ezo nabo babeera ne ziranks naye abakimanyi nti oyo mutabani oyo yadda mu bigere bya boosi bw'avaawo automatically kati no si gang wanga kulitambuzanga gang wano kyebagezaako okukola kyobudula bwakaluluka 2026 twakayita protest vote. Tumanyi embeera gye tuoperatingiramu naye ne tugamba nti tulina okusigala nga tulwana nga bannansi paka obutapowa kubanga okupowa kitegeeza kufa kitegeeza nti kakati tubiviiriddeko ddala bakole bye baagala tulina kupowa olaba n'omuntu eyakedde olunaku lwaleero n'ayingira site ng'akubye ekikalu kye olunaku ne lufa enkya agenda kuddamu akeere ayingire ekibuga kyekimu agende ku bizinesi y'emu eyamusaze olunaku olwaleero agezeeko n'enkya kati naffe lyessuubi eryo tulina okubeera nalyo nti tusigala tulwana tusigala tulemerako paka so kyolula twakayita protest vote nti embeera yonna gye tukyaye twekalakaase olwefuga bbi olw'obulyake okutulugunya abantu obwavu ebbula ly'emirimu n'ebirala tugambe nti nedda akalulu kano akanga akamu kennina ngenda kukasuula nga neekalakaasa olw'embeera eyo nga njagala babeerewo enkyukakyuka. So yes environment tugiraba naye tusigala tulemerako paka wali omuyimbi omu yayimba akayimba n'aga nti abalemera